Emirimu gino tulabe embeera bwekoletya bwetambula obulungi nga buli bwe tugenda okukola naye tusuubira okuba nga agenda tuwa ekintu ekiri ku mutindo ogwa dokita okuba nga ayanjula omwana munne ekyebbeeyi ki era ngaolunaku olutwagala lube lunaku ddala nga lwa ssanyu kyovula twagala tuteeketeeke bulungi tuleme kuba ate ku lunaku olwo nga tulina kyetujjusa nti twakitegeeka kino twakikola tutya nedda era n'olwensonga eyo nga tetunagenda wala ngenda kusaba nanyini mukolo oba chairman kalabalaba executive committee omulangira gyuko abe ekigambo kyatugamba abeko kyayogera oba kyateesa nga tetunagenda ba service provider tuwulize nabo oba tusobola okuba nga tukkanya ku nsonga emu oba endala omulangira gyuko tukwandiriza tata. Ab'ebitiibwa bali wano abakulu b'amasomero bannaffe bwenna abatuwagira mu mukolo guno nsanyusa okubalabako kuba nti musobodde okujja okubeera naffe enteekateeka efaanana nga sinagenda wala nnyo very successful. Very successful. Kubanga abakulu b'amasomero bakulu mabega bakubagira olw'ensonga eziwera nambe tiwagalaenda mutabo n'obibawali n'okuba digiri esooka n'okola master n'ogattako ebifuula ow'enjawulo okuweesa ekitiibwa kya dokita abakulu b'amasomero bakutunuulira ne bakwegonda nange njiriko mu Wyoming University of the US mukama bambeera najja kubeeranga mutukoze bulungi okuba nekyokulabirako ate ekirala dokita kyotamanyi nti oli wajja mu ofiisi n'ebitiibwa bino byonna byonna ng'abimanyi ate gwe n'omukakkana n'omwaniriza l'essanyu n'omulago okwagala wabanze n'ensonga ng'etiisa ate nasobola okujanjula ate n'okikola ekyo kikwagaza abakulu b'amasomero okufaako ate ebirala byonna nga mubikoze njagala okubanjulira abakulu b'amasomero abantu abakutuuka tulina munnaffe tusolako munnaffe abdu self ngoyirirako mukono tulina ne mukyala Jen kyakuba omutikya wa Kitange Primary School, tulina Mwandi Rogers Namuli etikya wa Nakasero Primary School, yes etikya wa Shimon Demonstration School, Mr. Wonderful. Oh, tulina n'enyirimu post head teacher Mr. James Lenyaka teacher Uganda Amamini Bat Valley Primary School. Ani omulala aliwo okay abala bagenda kujja sagala kukozesa budde bungi wabula kubasaba ku kimu kyetukola tukole eddala emirembe n'okwagala dokita ne munne batuuke mu kigambo ekyo nga ddala basanyufu bwabaawo ekitakisoba kusonda oba kuwa magezi oba kukola ki tulaga okubegayira okikola n'omutima mukama bampeera omukisa. Tweyanziza nnyo omulangira wa Lugembe omulangira gy'oko olw'ebigambo ebirungi bibwe bityo ate nga gwomuteesiteesi nanyini mukolo ddala mukolo olunaku tugenda kuyimiriramu bulungi ddala guno omukolo gwe tuliko gwakwanjula era nga dokita agenda kuba ayanjula ekyebbeeyi kyenaku z'omwezi zigenda kuba 25 Novemba bw'obalabalamu kati tusigazaayo wiiki nga 3 zokka okuba olunaku olwaleero naye baservice provider baffe ekibatuyisizza kwe kwongera okukkatiriza n'okukola enteekateeka ennungi ey'omukolo guno tusobole okulaba nga tutambuza ensonga nga bweyina okukola ki
okutambula. Guno omukolo ddala gwa dokita agenda ne gwaleese naye si mutono naye munene, so embeera eyo erina okuba nga evaayo ddala bulungi. So baservice provider baffe tusuubira okuba nga naffe gye tugenda otuwa ddala kijjirayo ddala omukolo ogujja mu dokita. So n'olwensonga eyo twagala tube nga tutandika n'ebyobukubi. Tulina abaservice provider ab'enjawulo, tulina abagenda otukolera ku videography, photography, abagenda okukola ku byokwambala, abagenda okukola ku cake, abagenda okukola ku music, abagenda okukola ku makeup, screen entertainment, byonna tusuubira weebali wano era bazze. Ne abaliwo tugenda otandika nabo abatuuse dda, tugenda tandika nakola ku byobukuumi ba security, tuwulire enteekateeka ye olunaku olwo ateekateeka atya, oba pulaani ye eyimiridde etya, yeetegesa atya, kiki kyeweetaaga okulaba nga kyongerwamu ekiba nga tonnakifuna, oyimiridde otya, weeteeseteese otya kubanga ennaku zino zitambula. Twagala okuwulira enneeteekateeka ya buli omu. So buli gwe tunaawa omukisa okuba nga alina kyatugamba ku baservice provider baffe be tulina wano, ogenda kuba otutegeeza enteekateeka gy'olina, oyimiridde otya we tuli kati, kiki kyolowooza tetuyinza okwongeramu bwe tuba nga tusobola ekyongeramu, kiki namagezi kigootuwa mu nteekateeka gye tulina n'ennaku ze tusigazaayo. So kyekifaananyi kye twagala okuba nakyo wano, nga tutegedde nti abantu begenda okukola nabo ab'enjawulo beetegese bulungi, tetukyalinamu bbanga ppanvu. So buli kyetugenda okukola twagala tutukole mu budde obutali bwangu. Katutandike n'owa security atubuulire ye enteekateeka ye bweyimiridde. Talina kaati batayise najja kutawaana kulinnyawo, asuubira nti nno alimu engalogalo bano abatwala mutaala twala musawo tetubeetaaga kukikola okubu. Tuludde mu system ya myaka 25 yabamanyi najja kyesazeewo tulonda nga ffe abagenda kubanga tukwasaganya nga tulina experience, era nsuubira okukolo okwo tugenda kukola bulungi ne security ey'amaanyi, era abagenyi mbaso abagenyi mujje nga muli kubakkakkamu batebenkevu tusanyuke paka omukolo ogunaggwa nga tubakuumye bulungi kuba experience tugirina. Sijja kuba mugezi wa mukolo ebyo ebyange era mujja kubiraba. Tweyanzike aba armed security enteekateekano za mujuulire ekya security kyo batukakasiza beeteeseteese bulungi, ate twongere kikkaatiriza nga bwagambye guno omukolo gwa invite only. Bw'oba toyina kaadi tosembera, kubanga aba security ekyo bakikozeeko dda era bagenda kwongera okissa mu nkola. Atalina kaadi koolo onaalaba ebifaananyi ebinaaba bitambula ku mayengo ag'enjawulo n'emitimbagano egy'enjawulo eginaaba gitambula, onaasobola naawe okunyumirwa embaga mu ngeri eyo. Olw'obudde katwaniriza oba katuwa omukisa guno akoze agenda okukola ku bya decoration. Omukolo gwa Hajat Kuluthum inshallah 25th November tutegekedde abantu abatasukka 400, abakatu expectinga 70, then abewakatu expectinga 300, so the extras of 30 people. Tugenda kutandika okutimba omukolo ku Lwokubiri inshallah on Tuesday n'omukolo ku Friday. Tusuubira okukwasa events manager gwe banaaba batukwasizza venue eyo ku Friday by 8 in the morning inshallah. Tuli mu colors of emerald green, white and gold. Kusaba olunaku olulungi those tata okumye team versions wali akutegeezezza buli kimu akiteeseteese gwe gweyagala okwegezaamu genda abenga akuwa osooke ogezemu okakasenti ddala okendaka kukyukamu deep fashions those wa cake naye kajja atutegeeze keeki bweyimiridde ndowooza atubulire bwena
muwala waffe Dr. Kuluthum era nga nze omu akwasaganya eya keeki. Bane basuubiza nti paaki eya keeki njagala mukyesunga ennyo kubanga yo keeki ngenda giraba nga yakitiibwa nnyo. Amadaala bo tukoze ne gasukkawo oba abantu abalina okufuna ku biramu bya keeki dokita alina bangi nnyo. Tutaddemu amadaala gajja kubaamu na excess eya offa. Kale tukisuubire erina tesiti nnungi nnyo nakusinzira n'abantu beekolagana nabo tuli bangi nnyo ddala era tugenda kukwasaganya keeki okumala wiiki emu n'ekitundu nga tuli ku keeki ya dokita. Basuubiza nti ketujja baswaza buli anaagikombako suubira nti tajja kunayo tukkiriza kulya keeki walala wonna. Era nze mpitibwa Aisha Nzega olya keeki ojja kundaba ku lunaku olwo olwa 25. Bannange musuubire kino kibekyerere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akiram Atandise Dr. Kuluthum aludde ngateekateeka omukolo batambulira wamu n'ettiimu yaffe nga bwegibanjulidde, naye omulimu ogwange ogwankwasibwa ngenda kubanga ndaba ku kimu kukigenda abamawulire abaaki abaservice provider baffe abagenda okubanga balina ebiddistrict olina okumanya kino kituuse ekinaba kutuuka omulimu ogwankwasibwa n'okulaba kino kitambudde bulungi oba kino kitambudde bulungi otegedde kamwangusa olyokwerinda omulimu ogwankwasibwa Hajat Kuluthum n'ettiimu yonna tukola naye tukamawanga okulangira wagendesebo omulangira nyuko sebo bwetu tugenda okutambuza ensonga omulimu ogwankwasibwako olunaku. Hajati Dr. Kuluthum Akiram gumiikiriza mu bulimu okuva lwe yatandika okuva okutambuza ensonga eno era mbagumya mwenna abagenda okujja ku mukolo. Hajati gumu nze mwewunyabwe mwewafuna esimu nga 20 naye olaba nga tafunye puresha yonna nagamba mashallah ebintu bitambula bulungi. Babadde afuna amasimu okuva e Uganda ne muganda wange muto wange gyawanga yayingiria Akiram gumiikiriza nga byonna tukwasaganya enkiiko zonna ezitambula mu Uganda nezitambula ebweru zonna nga tuzikwasaganyizaamu tutambula. Kale nyumya abantu abagenda okujja ku mukolo gwa mwannyinaffe Uganda waffe mwannyinaffe Dr. Kuluthum gumiikiriza Akiram mubeere bagumu omukolo gugenda kutambula bulungi. Era ensonga etwatibwa mangi nnyo nayogeddeko n'abantu abagenda okuteekateeka akako kamuwala ketugenda okuteekateeka kagenda kuba kawufu onemubuuza lwaki nagamba tukula omukolo gwenda kubeera gwakyasa tufundikira December wadde kwenda kwera ennaku z'omwezi 25 November naye kugenda kuba omukolo gwakyasa kubanga gwenda kuba bibiri omuli okwanjula ate nomulina embaga n'agamba omwana nga tekugwamu matono okujanjabaza kale bakubiriza bonna abaddeyo abawagizi ba Dr. Kuluthum Akiram gumiikiriza nti alina abantu e Uganda n'abantu e Bulaaya ne South Africa ne Dubai omukolo baguliko era fena tukwatiramu nga ttiimu. Ffe twamuganya okuddayo kubanga ayogera ebigambo ebisukka mu 3 nga tuli mu meeting ayogera ebibiri 3 yagayidinga bugayidinzi anti ebisharifa yage nti omugole watuuse tumwebuuzeyo katono tumubuuza ebigambo bingi ebisigadde ffese bwanakezi tubimalira bulungi etubitambuza bulungi. Twagala abeere nga atuuka okusaba street preps obulaku obukola ki. Kale muna tubayita je yenze omulimu gwegenda olwankwasizza buli obulamu tuketuka mu site abasekurite muzika bekigenzo kitya amataala gamukasungu twagala okutaala bweti twagala okulaba bweti. Kale ebigambo ebyo bigambo ebyokubeera tukyalina bingi naye kangira nkomakaawo naye nga muna tubayita Uganda yonna n'eggwanga lyonna oba wafunye kaadi ya mukolo ya Dr. Kuluthum Akiram gumiikiriza ebigambo byange ebyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanzige mama yaffe kusabira tuweweza myoyo na mimio inshallah sababu la tuwe
tuyanze kigausi omusajja mufumbi wa mmere ni mwetegefu okufumba emmere y'omukolo gw'okwaliga ekyamazima twayogera bajeti y'emmere mugambye okwogera naye simanyi ye mugamba okwogerako mulina bajeti gye ngenda okwogerako oba mulinda yange tugenda kubawa kyonna kyemba mujja kisobola kyamukisa bulungi ekyange nkiina nange nyaniriza bye munampa era n'ebibuuzo bye munansoya nabyo nkola ki byaniriza ate nyaniriza abawabuzi abawabula bonna ze nno omukolo bagugamba era nemwetegekera ndi mwetegefu okufumba olwokubeezaawo abantu bonna bagamba omukolo bonna mbaliriza ndi mwetegefu tusuubire kusuubiza ekirungi kyo ekisinga obulungi ekyowulya nti kirungi tetwagala kikaabya tetwagala mulabe era mukisenge ng'amaziga gamuyitamu etuzze kuleeta ssanyu nakusanyuka tweyanziza kitaaba obalekala tusuubire ekyo olunaku Do you have anything to say? Dr. Lonzi asabye mukulu nnyo ku komiti ayinza okuba alina kyagala tugambayo asooke abeeko obubaka bwakusa nga tannaba nze Mugisha Agnes mbadde nga coordinatinga ba head teachers ba mukama waffe w'embaga ya mukama waffe nga naffe tulina paati twagala kuzanyamu mu mukolo gwe tulabe nti kubanga waffe tumuyita waffe muwala waffe sisita waffe mulamu waffe abamu ebyo byonna kati twagala naffe tulina kundi gye twategekasi ne providers ba services tuyinza okubeegatako naffe netubeerako kyetukola nebasaba bannange baheti teachers abasente Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse nnyo okubalabako mwebale kujja meeting yaffe ey'olwaleero ebadde yakumitinga ba service providers beerabeko because tetwagala olunaku olwo security asibireyo wa cake ba ashers bayingire aba security abagambe mwesibamanyi oba security ajje events organizer agambe nti nonga tizetumumanyi so yensonga lwaki ffena tuli wano twerebeko mukyenyi we exchange contacts tubeere nga kolo olunaku lwaffe lutambula bulungi kati eno meeting esoose yaba service providers tujja kubako ne meeting esembayo eba ejja okuba eyokubiri ate nga yesembayo ejja kuba ku venue nga wabula ennaku 3 omukolo gutuuke nga ne wa tent atandise okuteekawo ne wa decoration gatandise okuzimba twala omukisa guno okwebaza ba head teachers bange guno gwe omukolo ogwekyasa gwemugenda okulaba bakulu b'amasomero n'abasomesa nga bagutegese nga gunyumye bange abo baagala nnyo nabo banjagala nnyo era baŋŋamba dokita tugenda kubeera naabwe tuwe emirimu buli kakiiko bagenda kubawo nga beetawula balabe ng'omukolo gutambula bulungi nga baniriza bulungi abantu ng'omukolo gutebenkedde tusaba allah tuwa olunaku olulungi alimetuwankuba kwegamba mwambale munyume muyitirire solar panel iyalete musinga omugolo yalina solar panel aba media mwebale kujja wadde tetwabayise abanye bakaiza amanye eki okutayogere batamugambye
naye nga babi n'abadde abalina ku ssente omukolo gukyetaaga ssente anti muwulidde ba service providers baagala batukolera ebintu nga birungi nnyo ba meeting expectations z'abantu bananga tubasuubiramu kinene tebadisappointinga fe omulimu tugubawadde abantu baagala services tulabe nga omukolo gutembekera bulungi nga gunyuma bulungi abantu balabe ekyo kye basuubira n'obugambo obwo obutini nsaba nkomaawo nga mbebaza mwenna okujja mwebale nnyo mwebalire ddala n'okwebaza omwami wange akkiriza okujja bamwanjule. Assalamu alaikum omwezi mulamba tewabulayo mwezi wabulayo like 3 weeks. Of course mpulira bulungi nti ennaku zange zisembedde mpulira bulungi nti ennaku zange zisembedde nga 25 lunaku mulindwa ne 18 yembaga. ekitegeeza olimu omuntu ebigambo sagala bibuuzo bya keizo omulala abuuze. omukolo osowazizza nnyo abasomesa tefuuka speech ne omukolo gwakwanjula ososowaza nnyo abasomesa abalimi kibagana okukola emirimu bagenda kukola mirimu bagenda kuteekateeka batuze abantu balabe nga emmere eri bulungi security eri bulungi omanyi buli muntu fraternity gy'abaamu era be bantu be baaba nabo. yogedde ku kya ssente omukolo guno guli ku budget ya ssente nga meka bafa abamawole tubadde tulina akalabo ketwagala okuwa ngaffe temufaayo beera omukolo gwaffe tugwira budget Engineer, it's your turn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina bingi nnyo byakwogera njako okusanyukirako okugenda bawaneeno azze okutubeererawo nga bannamawulire abazze covering up. So just expect the best. Hajati saabuna kyenyiza okubagamba abaali balowooza nti tujja kutuukawo Here we are. abaana bayogera ebigambo tetulituukawo twabasonyiwa kubanga nali nkimanyi nga muwe mubeezi nti watujja kutuuka. bakusabye abako nsanvu bona ogenda gatika kungeri nyo bawaliwo abaliyo abako obviously waliwo abagenda okuva e South Africa waliwo gwowulira otya sakulira bulungi ng'emaali gwagiwangudde mali yange annange kiri Uganda naye omukolo gunaabaayo ina mukolo ate twalibadde tukola showale omukolo gyeguli myezi ebiri after 2 months mbadde mu Uganda buli myezi ebiri mbadde mu Uganda abadde bakira buli myezi ebiri mbadde mu Uganda ate ngabo yayekka kikola time ebanga ebyo byomala nga tomulaba kiba kitya byomala emyezi ebiri ebyo nga tomulaba ate kiba kitya kusimu kale n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba ekyo kimala nedda katono nnyo ekitete ekyatuuse yes ekiriko Google nengeddeko ne TikTok enteekateeka gwe busoso tukoze emikolo gyonna negijja naye tetulanga abantu bayita ba service provider mu mitingi lwaki bwe kitu
tubayisi babe nga bamanyagana security eri very tight tetwagala ate bambasibireyo ebweru olwokubanga tebamanyiganye. Lwaki security eri tight kuti omusajja babakuba omukyala babamu? Siri muntu nnyo wa bulijjo nti omukolo gunaabeerako buli omu ne bakeizi bonna besaayise. Tewatuyise? Akeizi saakuyise. Naye nze nja bbanga yakuyise neze saakuyise ozo nogirambako. Kakati enteekateeka ziyimiridde nti omwezi ennaku zeeyeze tukuli sente onoonya mmeka akago tuyiseewa tugende ku masigiri ki gye tubatandikira wettu temubyeraliikirira kuba kati mwabamawulire si mwe munoonyeza sente. Omwami yakomewo ne langi ziwera. Mashallah. Nandi ogambye nti abalina ku ssente muleeta omukolo ku kyalo. Badde ngamba bali eri barelatives abali mu audience so kati mwe mulina ssente mwe abaana babawo. Mulina? Muteeke wano. Mama tulabirawa. bayiwa amasimu nyanja naye ajja tokimanyi olumulava ebyaddala omukolo gunaabaayo ekibuuzo omanyi lwaki tubuuza ebibuuzo webiti wetuve nabuuza rabadabu emuganda erabadabu obalaki ombe zalimpatula omukolo gunaabaayo tombuuza ebintu by'abaana bato ombuuza ekibuuzo ekirala yakuddamu bibuuza seeka wange seeka wamakiraabo Hajat oleseewo omwami seeka ekayo okuteekera mukolo enteekateeka zibadde basabisi provider mulina bamaliraku ssente nga meka bano byogeraku